Teza kake kumusomesa atakuba wuyo. Mu kacyo kano ensi ezaakula edda ziri mu kaweefube okunyweza n'okukuza empisa zaazo ez'obuwangwa kuba empisa ezo zizaawula okuva ku nsi endala. Naye ebyembi ate ensi ezaffe ezikyakula mu kifo nazo eky'okuyaayaanira empisa zaazo ennungi zo ziri mu kaweefube wa kuzoonoona bwonoonyi n'okuzisaanyaawo. Ekireese kino kwe kukopperera empisa engwira ze tulowooza nti nnungi nnyo okukira ezaffe. Abaganda mujjukire nti baava dda nga balina empisa ezeegombebwa ab'amawanga ageetoolodde Buganda. N'Abazungu abaasooka okujja mu Buganda kino baakirabanga nabo bazeegomba newankubadde empisa ezo baagenda bazisaabulula mpola mpola nga baagala okuzzaawo ezaabwe. Empisa ezo amakula ez'obuntu bulamu, engunjula y'abaana na buli kimu zeeyongera okuggwaamu ensa. Uganda bwe yeefuga n'eva mu mikono gy'Abangereza nedda mu mikono gy'abo abaali bakulembera era abaali batukulembera ng'ate ebyobuwangwa bwabwe byanjawulo nnyo okuva ku byaffe. Abaana bangi abaazaalibwa nga Uganda emaze okuddizibwa obwetwaze obwayo mu mwaka gwa 1962 n'okutuusa kaakano abazaaliddwa emigigi egizeewo giyinza okubeera nga giwerera ddala. Abaana n'abavubuka bangi mu kacyo kano tebamanyi na kwaniriza na kulamusa bagenyi. Tebamanyi kugamba nti olabiseeko nnyabo oba ssebo, nga nsanyusa okukulaba eradde, naye batandikira ku eradde nga gwe yayaniriza edda. Yenna omwana wa wano bw'akulamusa togamba nti kale, kubanga bangi omugenyi batunuulira mutunuulire. Abaana okubabuuza lwaki temwamubuuzizza ebyokuddamu balinanga mutwalo. Abaana okubuuza abakulu enkya nga bagolokose lwafuuka dda lugero. Omwana olugolokoka atambula butambuzi ng'agenda ku ssomero oba ng'agenda kuzannya oba ng'agenda mu makubo ge. Ate ekibi n'abakulu nabo tebakyafaayo kutendeka baana baabwe mu mpisa ennungi. Lwaki? Nabo tebaninyizibwa kuba bangi be babakulidde mu mirembe gino. Kale nno olw'okuba nti ebintu ebyokumanya bye biteekwa okubeera nga biyaayaanirwa n'okubeera nga ate tubitendeka abaana baffe, olwaleero byogenda okubeera ng'omanya. Era nsaba owulirize, ayina amatu awulire. Ekyoto kyange n'okumanya ly'ettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja ku bamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembedde Dokita Kaddwali Yankoona asiga okumanya entakera. Ogwaffe tugutandise wagugo gwa kutyaba nkumanya ng'okuvujjirira. Gw'ekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0773 akiwaniridde leero. Mukama akuwe omukisa. Mulima kibatu kya paapa bw'alaba emimiro gyago olowooza abakyadda mu biri eby'ensigo okulya ebyalo? Nedda, okuggyako bw'aba empendeke. Naye ate era ekyo ayinza okusiba amagulu akagogo n'alyoka ali ogw'omuteega. Dr. Kebbi Baligyankoona abalamaga nze nkedde okulaba akawulunguta nga kadda wama muli ekiwuuwa. Kati nange kyenvudde mbakoowoola wamma eby'omuweereza ndaba omwenge bye bigula omwenge
leka nange wamma ebyange nsooke mbiggyemu era nsooke nzite ku bigere ate tubeere nga tutandikira wano mu budde buno bwennyini. Jesus Christ was born on Christmas Day. Wano kukyakyo kyokumanya tuba kitole ate mukuŋŋoonyo ne tubaagaliza ssekukkulu ne bannaffe gwe wulira. This boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Wano kukyakyo kyokumanya tuba kitole ate mukuŋŋoonyo ne tubaagaliza ssekukkulu ne bannaffe gwe wulira. Nze Sekandi Juma Kakembo omuziranjovu omutuuze w'Erweza mu Makindye Ssaabagabo era ssentebe w'oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya. Njagaliza nnyo bannakyoto ky'okumanya bonna Ssekukkulu ey'essanyu wamu n'omwaka omujja 2022 ogw'emirembe. Okusookera ddala njagaliza omusomesa waffe Dr. Bikke Baligeyankoona nti taata weebale nnyo okusomesa eggwanga. Nyongera okwagaliza ab'ekika ky'enjovu bonna, ab'omu maka gange, bazzukulu b'abazirengedde, abatuuze b'eggolo mu Mawokota mu ggombolola ya Ssaabawaali Nkozi, bannyinaze Naalongo Jamiida ne Sauda wamu ne mukadde wange Dootiya Nakatudde Emeeru mu Bukomansimbi eri mu Buddu nti mwekuume nnyo obulwadde bwa COVID wamu n'obutujju tusobole okuyita mu nnaku enkulu mu mirembe. Essomero terina kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala ekyakumanya. Butereevu essomero terimala kufuula mumanyi n'ate likuwa ekitangaala ekyokumanya. N'olwekyo bassebo ne bannyabo bawuliranga ebyomanya bumanya tugenda kubeera nga tutambula bulembwe, tugenda kubeera nga tutambula kalannamo ettooke ekkulu ate wamma bweritambula n'omumizi. Bannange liwooma bitya muli muteba mikwano mwe n'abagoberera ekyoto ky'okumanya mwena abafuna okumanya nga musinziira eyo najje muli abali emitala w'amawanga abali ebunaayira abali ku byeyo naye nga gwe weewaayo akubeera nga onoonya okumanya weebale nnyo weebalire ddala n'ababeewayo okubeera nga bagabana ebintu bino ne bannaabwe nabo babeere nga beeyongera okumanya nammwe era neeyongera okubeera nga mbeebaza ebitagambika nti mwebale nnyo ate mwebalire ddala naye temwerabira nti omusama ssentebe w'olulimi Sekandi Kakembo Juma abawa obubaka bw'olunaku olukulu n'abagamba twekumire ddala kubanga obulwadde bukyaliyo ate era waliwo n'ekirwadde ekirala ekyabaluseewo. N'olwekyo ekintu ekyokwekuba n'okubeera obulindaala ng'omusuusi w'amenvu kyekintu ekigwanidde buli muntu okubeera ng'akikola. N'olwekyo bassebo ne bannyabo obubaka obwo bukulu nnyo ate naawe era okyayinza okubeera ng'otwegattako n'obeera ng'oyagaliza abantu bo wamma Ssekukkulu ate ennungi ebitagambika n'obeera ng'obaagaliza omwaka omupya. Bannange omwaka teguba mwangu naye okukeera enkya n'ogumalako munnange tekitera kubeera kyangu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo naawe beera ng'ovaayo beera ng'osobolayo obwangu obeere ng'oyagaliza banno olunaku olukulu era obeere ng'obaagaliza Ssekukkulu ejjudde ebirungi ebinnonogo yadde muyinza okubeeramu ate abayinza okwoza ku munye ne kale obwo bwe bulamu bw'ensi abo etteeka okubeera nga tutambulira. N'olwekyo tulina kubeera nga tumanyira era nga tubugumiramu n'ekikulu kya byonna bwe tubeera nga tulina obulamu kyekintu ekikulu. Ali ate yali agamba tukoze tutya omwana waffe obutonooneka mukyala n'amwanukula n'amwanukula n'amugaa mwami ndowooza tumuteeke mu fridge. Wamma tuli ku kyoto ky'okumanya bwe tufunira okumanya okw'enjawulo naye nno ng'omusomo gwaffe olwaleero agukutuusiddwako bw'atyo omulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera. Mulangira Ssemakookiro Henry Kalemeera ate weebale nnyo weebalire ddala bakajjita bakaakasirye babikulya balungi mirimu ndikuma okulya n'enkulya ow'omwoyo wangaala buvule
obutuwa bwogoka embuyaga wangaala busekuzo bulijjo buno bwatika n'olwekyo bamikwano ye lwaki njogera kuno nakuli waliwo ekipi ekyasabuukuluddwa bulijjo bannanga okuyaayanako abangi bwe mutono mwalimu atusaba okubeera nga tubateekerateekera odiyo wasenga ne kojja ekitundu ebiddako byonna n'olwekyo ebitundu byafulumye mu bungi ate era ne tukwekamu amagezi ag'ekikugu n'olwekyo oye n'agoberera ng'olyenga bulijjo badde olaajana nga wasigala tomatidde mu bitundu byaffe ebyasooka n'olwekyo ekitundu ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano ekyomukaaga n'ebitundu byonna biyitirivu n'olwekyo twataddemu amagezi ag'ekikugu ate kati mugenda kubeera nga munyumirwa ebintu eby'enjawulo n'olwekyo bassebo ne banyaabwe kye mwayagaliza embazzi bulijjo ekibuli agasudde bw'oba ng'oli eyo ng'onyumirwa era bw'oba ng'oli eyo ng'otambula n'okumanya bwebeera omukwabo beerenga ojja obeerenga weefunira odiyo wasenga ne kojja olw'okwewala abantu baffe abaagala ebintu eby'okutukula ku luno twakoze bye twataddemu bya njawulo ate buli kitundu tulina engeri gye twagenze tukiteekateeka n'olwekyo kaakati bassebo ne bannyabo nga batugamba nti amagezi agayigiriza n'omusiru era okumanya kuyigiriza n'omusiru naye ate obutayiga n'omugezi asiruwala buterevu beera ng'ojja obeere nga weefunira odiyowo senga ne kojja buwulirira ffe ebintu ebyaffe nabannyonnyola tebibeeramu kuwemula temubeeramu ki wabula kubeera kutendeka gye bujja ngenda kubeera nga nkubuulira ebintu eby'enjawulo ebirimu njagenda nkusunirako mpola wabeere ng'omanya naye bamikwano n'omukkirize mbeere nga ntandikira wano okubeera nga tutandika odiyo waffe olunaku olwaleero ngenza okubeera nga ntandika nenkwanjulira nti wa ensi yaffe wagyeraga wa ensi yaffe waweeri naye tugenda kubeera nga tukola tutya okulaba nti tujjuna era tuyamba abaana baffe n'olwekyo omuzadde yenna abeera eyo gwabe ababeera omusaala okutendeka okuyigiriza omwana wo essomero erisookerwako litandikira waka nkiddamu essomero erisookerwako litandikira waka ewaka bwe wagaana ekyo kiba kiwedde emabegako nabannyonnyola ndowooza nakinyonnyola mu odiyo wasenga ne kojja ne mbagamba ebintu ebimuffe tetunenya mwana n'omulundi n'ogumu tunenya mukadde we bw'osanga omwana ng'atambula alya tonenya mwana era tokwata muggo gukwatire nnyina lwaki nnyina bw'aba yamutendeka okugunjula muleke mbannyonnyole okugunjula kyekintu ekigwanidde okubeera nga kikolebwako ate okuviira ddala mu maka era ng'ekyo bwe kiba kigaanye ne bw'oba ng'okola otya omuzungu omu nga bwe ntera okubagamba yabagamba nti children learn what they live abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu tebakulimbanga era bwe nkulimbanga beppo ng'ejjanga ly'enkoko kyekyenyi nti omwana ayinza okuyiga ebintu eby'enjawulo ng'abisaka ku muliraano atandikira waka bwe wabanga ewaka ekikonde kyekiramula era twegendereze nabinnyonnyola mu odiyo wasenga abaana okutandika okulwanagana okutandika n'abakyala okubayisaamu amaaso okutandika n'abakyala abamu okunyomanga abasajja biba byava waka lwaki nze nabannyonnyola kubanga mu bulamu nazzi kuno muleke mbagambe omwana omuwala bwe yabanga akuzibwa yakuzibwanga ng'akubirizibwa okuwa bannyina ekitiibwa ng'agambibwa nti abo be babba ab'empeta era nabannyonnyola emabegako ne mbagamba abagoberera emisomo gino era abajjukira ne mbagamba bba w'omwana omuwala asookera ddala abeera mwannyina oyo mu Luganda ffe gwe tuyita bba ow'empeta bajjajjaffe tebaakikolanga kufumbiza mwana wa mwannyina
babanga balina akalombolombo, babanga balengirira wala nga balina bye baagala omwana ono abeere ng'amanya lwaki. Amakulu agabeera mu ekyo ekintu, omuwala akule ng'awa abasajja ekitiibwa, bw'akula nga takiwa bannyina, tebakulimbanga nti bw'alifumbirwa alikiwa bba. Nkiddamu, bw'akula ng'ekitiibwa takiwa bannyina, tebakulimbanga, tebakulyanga ebinusu byo nti alikiwa bba. Ekitiibwa ekyo kyatandikiranga waka. Kubanga abantu baffe bwe bafumbiriganwa batuuka ekiseera ne beemanyiira, ne balabagana, nga kwegamba ne batandika okulaba nga abafuuse muntu omu, bafuuse bannyina omu, naddala bwe babeera bonna nga babeera bombi bakwatagana. Naye ate era omulenzi baabalabanga ne balaba nti oyo ekirenze ekyo kiraba ekitulugunya abaana bannyinaze oba bannyina baakyo kijja kuba kikambwe. Era bwe baalabanga omwana omulenzi eyatulugunyanga bannyina, mukazi we oyo baamanyanga agenda kufumbirako bugubi. Olina abaana baawe waka, ekirenze ekibalimu ate kitulugunya bano abawala buli kadde, oyo manya. Era bw'obanga oyagala okumanya amazima, tunuulira omulenzi oyo ng'awasizza olabe, era beebo nga n'omukyala okumuyisaamu empi ye kimwanguyira era kiraba ng'ekintu ekya bulijjo. Kale nno baatendekanga abaana bano abawala abalenzi ekitiibwa, na wano ku luuyi lw'abalenzi nabo bakikole, baabanga babatendeka kubanga abaana bano era bwe bakula, butereevu tekirina kubuusabuusibwa nti batwala ebyo byennyini bye baakula bakola. Era ekifaananyi mwe ya maama, taata oba abazadde mwe baalabiranga omwana nga bw'anaabeera, baamulabiranga wano mu buto. Omuwabula tawulira, amatu agataddemu ebiti, nga bamanya nti ono ne buba n'amuwabula evuwe mu maka. Lutalo. Omwana ono omulenzi ekifaananyi mwe yalabiranga bannyinaze, ettulwa mwe yabatwaliranga, ne mu maka bw'atyo, era bw'atiitibwa. Bw'obanga olina omwana omulenzi atiitibya abaana b'abawala baganda be bannyinaze, era bw'atyo ne mukyala we era amutiitibya. Naye bw'abanga ye yafukumula agakonde buli kadde, era ne mu maka bw'atyo bw'agenda okubeera. Bw'atyo agenda okukoza omukazi akagiri, ajja omukuba ebikonde naye ajja kitegeera. Ku ludda olw'omuwala, ne bwe yabanga talina bannyina kyokka, ng'alina jjajja omusajja, ng'oyo amutwalira ddala ng'omwami, lwakuba bajjajja ba kaakati muli bangeri. Mwesibako nti oyo jjajja w'abaana, linda ky'anaakola abaana. Gwe nno ozannya ne bajjajja. Bajjajja baafuuka luliira mu nnyana, emirembe gino oba giddawa? N'eŋŋanda kati tezikyaliwo, okuboolegana tekukyaliwo. Nali nsoma amawulire awo emabega, bbanga lyetoolodde. Mwana omulenzi bamugaanye okuwasa omuwala, bonna baali beddira nkima, n'agamba nze nfiirawo waakiri mututte, naye nteekwa omufumbirwa. Bye mwogera tetubimanyi. Omuwala bwe yalaba nga babalimeddeko n'adduka n'omulenzi ne babula. Gye baagenda bwe baabakwata, omwana amugamba ffe twafuuka Banyarwanda kati. Nannange ensi yaffe eri bikukujjo. Jjajja ba kaakati bw'awulira nti bamuyita mwami, abamu beewunza ne beesulamu katwewungu, ne bakitwala nti ddala baami baddala,
oluvaawo n'atandika okutunuza omwana mu mbuga za sitaani. Mubeegendeeze nabo. Era abakyabalina nga bakyalimu ku nsamwe mwesiimye eruuyi eri byadobonkana dda. Omuwala ono yakuutirwanga obutalyangako bantu byakulya naddala bannyina. Ekyo kimuyigiriza obutaba muliririze n'okumukkaatiriza nti omusajja taliibwako mmere. Mukyala wa wano kati agibega n'alya n'emutuuka ku mutima ne yeebaka. N'akulaga ate eriyo abamu abami mwegendereze n'akulaga nti ye agiridde ne sepiti n'agikomba n'agissa wali n'okomawo n'akugamba eriwa gye waguze. Wali wagenda okugamba nti loba tewaguze kituufu. Naye omusajja muganda wange akeera enkya n'asasula leeti. Akeera enkya oyo nno muveeko. Ffe tubeera na bubeezi kajanja naye olumu kijja lwakuba nti tuba tetumanyi. Omwana waffe ono omuwala yayigirizibwanga okuterekera bannyina emmere. Akule ng'akimanyidde nti omuntu ataliiwo olina okumuterekera emmere wadde nga tomanyi gy'alaze. Era bw'akimanyiira talisanga buzibu mu kubega mmere ya bba n'agiza mu ntamu wadde nga tekisanyusa nnyo kulya nga nnyini mutaliiwo. Temwawulira olugero lugamba nti eyannyinimu teyassa ntamu? Eyannyinimu teyassa ntamu. Baaluggyaawo. Omwana omuwala ebyo byonna yabitendekebwa ng'akyali muto. Ne bw'abanga teyabitendekebwa ng'omusubira okubegera baawe emmere agize ebbali. Era agiteeketeeke ng'ono yakula abikola. Abantu abamu twerimba ne tutandika okukiina embwa akabina. Ekyo tukiyita kwerimba na kwekiina. Oba okukiina embwa nti erina akabina. Nga bwe twayogedde era nga bwe nakunyonyodde nti children learn what they live. Abaana bayiga ebyo bye bawangaaliramu. Gwe nga bw'okulooteekateeka omwana wo, omwana ono ajja kubikwata. Nga bw'okula omuwedde mbayenjeere akomewo yeebake bwebasinga n'ebigere n'akafuufu konna takanaabye. Bw'atyo era ne mu maka abakyala temubalaba, abakyala gye bali abakaluubirirwa okunaaba. Mu lwakuba abantu temutambula. Otuukayo oli n'akugamba nze ntya n'okudda ewaka. Oli agamba nti ekembi ekusuza ku kinyumu. Omwami n'akugamba nze ntya n'okuddayo mukyala akafuufu konna kati ali mu bulangiti. Kafiro yagamba mu kiri eri kiwunyira kikomawo kigwa mu buliri bw'abalenzi kigwa. Naye olwaleero njagala kunnyonnyola ku kintu kye tuyita obugunjufu. Sijja kunnyonnyola bugunjufu, kannyonnyole okugunjula abaana. Okugunjula kitegeeza ki? Bw'onaabuuza abantu omu ajja kugamba kwata muyini n'okuba omwana. Nedda nnyabo okwo si kugunjula. Buuza ono ajja kugamba kwata ccupa n'okuba bbaawo ku mutwe. Oko tekubeera kugunjula. Engeri ey'okugunjula omwana wano ewaffe mu Buganda oba muwala oba mulenzi eba yeemu mu myaka egya wansi. Era engeri gye tugunjulamu abaana bano omuwala omulenzi nga bakyali wansi, ekintu ekyo kitegeeza kinene nnyo 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 nnyo. Nazzi kuno omulenzi bw'atandika okukookoolima, waliwo kye tuyita okukookoolima oba okujja amalagolago, omwana ono akyuka mu ddoboozi n'ayogera oguloboozi awo gugenda gugejja. Likyuka nga litandika okulaga kaabuvubuka atandise. So n'ate omuwala si bwe kibeera, yadde sijja kunnyonnyola lwaki omulenzi ye, kubanga nze ndi dokita.
Lwaki omulenzi yajja amalagulaga ate omuwala ne libanga kabuvubuka atandikira mu bbeere kweyongerako? Lwaki? Ogwe bayita science gwe sigenda kunnyonnyola kubanga bwe naamuyingira okutandika okunyonnyola akawonvu n'akagga kye tuyita spams z'omulenzi engeri bwe zitambula ne ziyiika eno mu kintu kye tuyita voko oba eddookooli awabeera eddookoolo eno eddoboozi ne litandika okukyuka. Ebyo byonna nnyinza obutabiyingiramu. Naye omwana ono omuwala, omwana ono omulenzi, bonna bagenda bakula bayingira mu myaka gya kabuvubuka. Abaana bano okubeera ng'omusingi waliwo nannyonnyolako emabega ne mbagamba bwe nali nnyinnyonnyola mu kwekulaakulanya. Waliwo ekintu kye tuyita solid foundation, omusingi omunywevu ogw'enkokoto na buli kimu. Kaakati omwana waffe ono bw'abanga teyafuna musingi munywevu ogw'enkokoto eno wansi, bino ebirala byonna tumala budde nga muzibaalingiza. Naye omwana waffe omulenzi bw'atandika okujja amalagolago, tukola tutya? Tutandika okwawula engeri gye tumugunjulamu ku mwana atannatuuka mu mbeera yakujja malagulago. Bino ebintu abantu tebabimanyi era nze munsaasire kubanga okubeera nga nze ateekwa okunnyonnyola buli kimu ngero biki byonna byafaayo ng'oli muntu omu bannange kimenya. Firude eno yeetaagamu abantu abawerera ddala, naye abantu abavaayo okubayamba ate mubeesamba okumanya nti nammwe abantu baffe muli babi. Abantu abavaayo okubajja mu nvuba ate mubeesamba. Katwogere bannange ku bintu ebimu ebiruma. Ekirungi kyogerwako, enkolo tebangako mmere. Oli avaayo nayagala abanunule, balibo ne batandika okwagala okumulaga gundi nti bo bakoowu, naye nga tebamanyi. Kyekintu ekinnuma mu bulamu nti omuntu atamanyi ate tayagalira ddala kumanya. Kati we weebuuliza wa ate ensi yaffe wagyeraga? Wano gwe kigenderere okunoonyereza kulagira ddala omuntu atalina kyalina mu mutwe tayagalira ddala kumanya. Kyokka ate abamanyi bo ne beewayo n'okubeera nga babivugira. Lwaki ensi yaffe eri bikukujju bwetyo? Abalina amatu muwulire. Nkiddamu, omwana bw'atandika okujja amalagolago engeri gye tumugunjulamu eyawukana ku mwana atannaba kujja malagolago. Era omwana bw'atandika okujja amalagolago engunjula ye eyawukana era ku y'omuwala. Tetusobola kubagunjula nga kye kimu. Nedda. Omwana omuwala akwatwako jjajjaawe oba omukazi oba omusajja, naddala abazaala kitaawe, so si kojjaawe. Bannange tukyalina n'omutawaana wano era ogw'okunnyonnyola ebintu ebimu abantu babimanyi. Gino emirembe era ngyewuunya nnyo. Wano osanga n'abantu abakulu tutera okuwulira nti gende wa ssenga ne kojja, naye ssenga yaani? Kojja yaani? Kojja ye maama. Era omwana maama tokolanga nsobi n'omusindika wa kojjaawe. Kojjaawe tagunjula mwana mulenzi ono. Kojja abeera maama. Kojja w'omwana omulenzi ye maama we yennyini. Ensi yaffe bannange nze neewuunya. Kojja nkiddamu, kojja yabeera maama w'omwana yennyini kamuzaala. Era abantu bakola ensonyi n'agamba agende wa kojjaawe yabaakugunjula. Woowe tufudde. Wamma kambawo ennamba yange ntandika ekitundu ekyokubiri 773 27 61 ate 27. Ababalaba nti emisomo gino gya njawulo, abayinza otutuusaako obuyambi bwa data, abayinza okugamba nti
ebintu ebyokuvugirira oba obutambi bwe tufuna bulimu amakulu nga gw'olabira ddala nti ensi yaffe waweeri tugwanidde okubeera nga tugginyulula yonna gy'eri tubeere nga tuyigiriza abaana obuwangwa n'ennimi n'olulimi lwabwe babeere nga bafuuka nabo abagezi ensi yaffe beeko bwetambula okuseeseetuka okutuuka mu kifo ekimu ennamba eyo ngikuwa sigikuwa kutandika kunkubira nga tolina ky'oŋŋamba ngikuwa kunkubira ng'olina by'ombuuza ngikuwa kunkubira nti Dokita Kaddu twagala oleeta emisomo bwe giti naye ŋŋenda kussaako ekintu bwe kiti sigikuwa kunkubira kiro matumbi budde essaawa 9 tiwamma tuyambe ku kino tuli mu bbaala tunywamu akenge kaffe ne baasibye ssente z'ono munnaffe bagenda mulya ebyo nabigoba ndi mwangu nnyo naate temunfuula bazibu bannange